Okay, okusinziira akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda aka Electoral Commission, roadmap yaako, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ayina kuba mu district y'e Kasese. But of course bingi nnyo by'olina okumanya ku Kasese nga Bobi Wine tanaba ku steppinga his foot into Kasese. Kyenziza okunnyonnyola wano eno era nkusaba tambuza vidiyo eno. First and foremost, Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants Limited bakafulu mu kutunda poloti, amataka, ebibanja. Yingira Christmas oba yingira omwaka omupya ng'ofunye poloti yo ku kakadde kamu n'ekitundu. Ogenda kuba ennamba gy'olabawo wansi, omukyalo oyo wagikwata mugambe Simple nawulidde ayogera ku Jolo Quality Properties. Ennamba eyo omukyalo oyo wanakwata, trust me, agenda kukulambuza ate nga takugyeko yadde 10 okulambula kwa bwereere. Bwe kyolina okukola, tambulamu n'akasente nti wakutwala n'olambula n'osiima, trust me, osasulira waawo such that obenga ettaka olina mu 5. Bakwata ne kibanja mpola by the way. Okusinziira kalulu akaggwa mu 2021 mu Kasese district, Museveni Tibuhaburwa Kaguta Yoweri owa National Resistance Movement yafuna obululu 10,975. Kyagulanyi Robert Ssentamu owa National Unity Platform yafuna obululu 10,12,384. Ekitegeeza nti waliwo difference ya bululu kasanvu. Baali lyanda ku lyanda. However, era wali amaloboozi agaali gavayo nga gagamba nti waabaddewo okubba obululu okw'amaanyi. Akalulu ka 2021 kajja mu kiseera ng'abantu b'e Kasese baakava mu kwiti n'ensinga ettemu eryali mu district eno ey'e Kasese. Oluvannyuma lw'amagye okulumba olubiri lw'omusinga obwakabaka bwa Rwenzururu, over 151 people were being bagambibwa nti battibwa according to what the papers are saying. Abantu 151 be battibwa, naye ate era waliwo abagamba nti basoba mu abo. Now abantu b'e Kasese ojja kubirivinga nti be bamu ku bantu oba oli awo abakyawa regime eno, because bye baabakola abantu battibwa ne muvaamu n'okuwamba kabaka waabwe. So akalulu ako, no one would expect nti Bobi Wine yasobola okuweza obululu 10,000 mu eyo district. Newankubadde era nga abamu bagamba nti yasingira wala ne Museveni yaweza bululu 10,000. Akakiiko k'ebyokulonda ko kakagamba zezo results, naye ng'obuwagizi bwaliyo bw'amaanyi. Eyo Kasese wavaayo abakulembeze bangi nnyo, era mu kalulu ka 2016 oba ojjukira nnyo nga baakamala okutta abantu eyo. Kano Kizza Besigye yakawuuta buva. Now olunaku olwaleero Bobi Wine agenda Kasese era agenda kuba ng'akubayo rally. According to the information we are getting, there is heavy, as in heavy deployment y'amaanyi nnyo. Emyezi ndowooza gumu emabega, if not with some few weeks back, era Kasese eyo twalabayo amawulire agaavaayo nga kigambibwa mbu waliwo abazigwa baali balumbye barracks emu era amasasi ganyooka, waliwo emirambo egyalabibwako just few weeks back. My question is, do you think Bobi Wine is going to have a peaceful rally in Kasese? Only God knows. But of course, oyinza okubeerawo n'ogamba tusabire nnyo Bobi Wine, naye ate n'osaasira Bobi Wine, naye ate gw'osaasira nga ye akulaga nti lo yagisiba. I was talking to a friend yesterday evening. Nangamba Bobi Wine yandaga omutima eggulu. Nze singa nali Bobi Wine eggulu nali sobola va mu mmotoka, naye ekikola kye yakola okufuluma emmoloka n'agamba ngenda ayitaawo nga tewali kye mukoze. It was a brave statement. Ekimu ku biraga nti no one can stop him.
era omuntu oyo n'aŋŋamba omusajja oyo gavumenti eno yali mukutte ng'ekyatika. Bw'abanga ku bintu byonna bye bamukoze n'asigala ng'agamba abantu keep peace, don't fight any police officer, let's be non-violent, ng'ate n'abawagizi baba basi bamugamba president tulagire, naye ng'abagamba don't, then that means ye remote Uganda gyeyina right now okutabangula oba okukuuma eddembe mu ggwanga lino, because they are, trust me, kikirize kigaani, waliwo abantu nga bo beekyawa baakoowa naye nga balina omuntu gwe bawuliramu asobola obbagamba don't do that. So nangamba nti waabanga akyasobola okukola ekyo ku bintu bye bakoze, abaana be bazze batta, abaana be basibye, emigo gye bakubye abaana, waabanga akyasobola okubanga agamba abantu nti let's be non-violent, however much they have provoked him, tagudde mu provocations zaabwe, then that means nti musajja yakyawaniridde eggwanga Uganda, because kigambibwa nti ku bintu poliisi n'amagye bye bakoze abantu, it is enough for the people to riot and demonstrate and cause violence around. Naye abagamba let's be non-violent. Ne bamukuba leero, enkya n'akeera n'asimbula n'agamba ngenda. Ene Kasese gy'agenda yasembayo okubeerayo ndowooza emyezi mitono nnyo emabega, bwe yali agenze ate era Maziga okuziika omukyala Marius Marinos. Omukyala eyawambibwa n'atwalibwa mu kkomera, ab'amagye ne bamutuusako ogw'obuliisamaanyi, ne bamutokyalinga, ne bamurepinga, ekyamuviirako n'okufuna akawuka ka mukenenya. A few months ago yaziikibwa e Kasese, era gwe wenna ayagala okumanya ekifaananyi, okusigira ekifaananyi ekiyinza okubeera e Kasese ate nga kigenda singawo, you can go back and revise and rewatch those videos ng'ali e Kasese. Olunaku olwaleero gy'agenda okubeera, and trust me, ayina okubeerayo. However, I don't think nti wagenda kubeera nga districts eza bulijjo, because battalion ebadde emutambulirako olwamaze lwalejjo tebazzemu mutambulirako, kigambibwa nti baavugiddewo kugenda Kasese ku settinga road blocks. Eno video ngikoze ku makya kuno nga tannasimbula, naye nkukakasa agenda kusisinkana road blocks ezisukka mu 10 olwaleero ng'ayingira Kasese. Ate kino nkigamba teweewuunya nnyo nga ne Rwale gy'alina okukola tagikoze, basobola ogimulemesa, naye ate ne gwe balemesa asobola okukola kyonna kyonna otuuka ku bantu. Poliisi ebadde ng'eyogera statement nti bakkaanya ku ntambula, ate Bobi Wine n'azivaako. Omu ku bakulembeze mu NUP yagambye nti entambula ze bakkaanya nabo bifo ze batambulirako, naye poliisi weerabanga ne gye baba bagambe waliyo abantu ng'ekyusa within that time egamba bagambe kati yite eno togenda yite eno, naye nga bakoze road map ne bakkaanya ne routes ze bagenda okukozesa, poliisi n'ezikyusa later on nga bakikola kagenderere buta attracting crowds. Naye era amaliriza crowds zimugoberedde. Olunaku olwaleero ali Kasese, nziramu okutegeeza mu kalulu akaggwa kusinziira akakiiko k'ebyokulonda, Museveni yafuna obululu 19,275, Kyagulanyi n'afuna 10,284. So it was lyanda ku lyanda. Do you think this time round it may be a little bit different? Aho gwe asinga omumanyi. Nyongera okutegeeza nti Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants Limited bayina poloti ku kakadde kamu n'ekitundu, yingira omwaka ng'olina akatakako.
essimu eyo gy'oba okuba, trust me, omukyalo oyo agenda kukwata mugambe simple yansindise. Kakaddeko kamu n'ekitundu nga weefunira poloti, okulambuza kwa bwereere. Wabula oba ogenda olambula, it is advisable otambulemu n'akasente nti w'oba osiimye there and then osasulako, such that ate toddayo waka kukima ssente. Oyinza okuba oddayo okima ssente ettaka ne waba walitwala omulala lyoba osiimye, naye nga balina assets ku nguudo ez'enjawulo, Masaka, Kayunga, Hoima, zonna balinako estate. So bakubira essimu kweyo ennamba omukyala yajja kunnyonnyola, ate obeere nga oyingira Christmas n'omwaka omupya ng'oli masavu.